tuli ku Lutiko e Lubaga embaga ya Chairman Nyanzi Center Fred awamu ne Maama Marjorie olunaku olwaleero nga bafuna obufumbo bwabwe obutukuvu bannange kiyitiridde kyenyinza obagamba nti abantu balaza Chairman Nyanzi Center Robert Chairman Nyanzi Center omukwano baganda bange mikwano gyange kibadde kya ttabu nnyo kyenyinza obagamba n'okubategeeza kubanga guno omukwano ate gubadde mukambwe kyolabaawo ye convoy ya omukulu Nyanzi Center Robert Nyanzi Center era nga bava ku Lutiko e Lubaga nga bajja boolekera ndowooza olaba abaana abalwanyi abaana ba National Unity Platform ndowooza olaba nga bakola ekkubo mukwano gwange omukolo bwe gutyo ogenda okuba nga tutambula tuli mu kuva Lubaga Cathedral era ng'ezo convoy z'oli mu kulaba baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza wano tuva mu kusaba naye nga tugenda kulekera okutuuka ku reception ewagenda okubeera omukolo Chairman Nyanzi olunaku olwaleero ate kigenda kuba kikabuka nze kyenyinza okubagamba n'okubategeeza nti abo abaana baffe be batukubira band tuli wano ku Lutiko e Lubaga era nga bamaze okufuna esacramentu lyabwe ye ne mukyala we convoy nene nnyo nnyini ddala baganda bange kyenyinza obagamba n'okubategeeza nti abantu bagidde ddala mu bungi nnyo nnyini ddala banange mwebale kwagala His Excellency mwebale kwagala Kyagulanyi Center mwebale kwagala ba Centers Chairman Nyanzi mwebale kumwagala baganda bange mikwano gyange kyetuyinza okubagamba n'okubategeeza nti eyo embeera bwetyo bweri tuli kuva wano ku Lutiko e Lubaga era nga twongera obajjukiza nti tuva kugattibwa kwa Chairman Nyanzi awamu ne Maama Marjorie era nga embeera bwetyo bweri oyo azimba oyo bamuyita Ambassador of Firebase mama baana bali very smart ayayayaya motoka ya mugole yiyo kaka motoka akagudde ekkubo ly'abagole Chairman Nyanzi Center Robert Chairman Nyanzi Center mwatu mwali n'omugole we Marjorie era nga kyetuyinza obagamba n'okubategeeza nti yeeyo embeera bwetyo bweri Chairman be bali mu kwevuga mwebale nnyo mwebalire ddala leero lunaku lwa mbaga lunaku lwa mukolo tugenda mu mmere mama abantu no bagidde ddala mu bungi yes baganda bange mikwano gyange tuli wano ku Lubaga Cathedral oli ku Map Media TV nange map kabwejumbira ababadde ku Facebook tuvuddeyo ku chaachi tujja kikuba mpola tugenda kukikuba mpola nga bwe tudda ku Facebook bwe tudda ku YouTube mpola kati essaawa zino tuli ku Facebook oli ne map kabwejumbira embaga ya Chairman Nyanzi
Nyongera okubakulisaayo e London. Twabadde London mu the return of Gladiator His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twamubaaziseemu nga Bobi Wine, kati olwaleero tumulinanga president. Tuli ku mukolo gwa Chairman Nyanzi ne mukyala we Majorini bagattiddwa. Majorini okikoze bubi, okisse senga obaddewo osigaddewo wobadde otudde wabadde wakola fini nedda ene motoka omuntu eyazze nga talina ojja kuntuula Nyanzi mugambe atambule kugamba Nyanzi atambule obudde bugenda atambule naye tatambulira ku buleki obudde bugenda takikola bwati okonda ku buleki eno sirare atambule oyagala abantu bagende ng'akiyimiriza bwati anti byebyo betwagambye tikawansi nemotoka eba n'amateeka gaayo bwakola bwati n'alinya bano bago kale ate bw'ogamba nti azze wansi tawulire ogamba mbadde siwulire nkwagala nnyo nange naye Museveni emotoka kati abaana bayimirira mujjukire ebintu bino tetuli mu kampeyini ono mugole omukola alina bwatambula nebya kampeyini byabwe birina njagala okubajjukiza
ekiri mu kkubo roundabout ndowooza mugiraba. Tuli ku roundabout wano. Abalubaga division wishes you a happy marriage. Abeerubaga bagaliza muganda waffe Majorini ne Chairman Nyanzi. Network obadde kyobadde nga sina cross country Benz omugole yeyeevuze Nyanzi kakati egundi egenda kwata etya tubadde tudda mu maaso g'eri eno emmotoka erina kukulembera gwe banange eno emmotoka efuba okulaba nti eyingira mu maaso edda mu maaso swabula tewaba avuma ku Nyanzi oyo mukodomi naye agende mu maaso oyo mukodomi wange tewaba amwogerako nafaako oba yavaawa afune tukyebugire
yo bakikoze bubi kwe ani bakikoze bubi kyebakoze obubi jangu soko gye entegeka erina kubeera bweti chairman addirira emmotoka y'amawulire cross country zimudde emabega bweti ye konvoyi tuli mu lubaga wammwe kozi wano wookiikirira wano yebaga south ennyini entabiro y'ebyobufuzi twagala okulozaayo za chairman Nyanzi akikoze akigadde n'okusingira ddala president amubeereddewo ne speech gyatuwadde president nze simubeereddewo mukodomi wange oli memba wange wali anti bwobetwaga songodde ali mu musiro yamaani anyogangotya oto mudde zino zidde emabega wa chairman zikolera yini nga bwebadde akise motoka kya atuka embeera bwetu bwebadde nga twolekera omukolo gw'omukulu Honorable Chairman Nyanzi ayugumiza ekibuga kiyitiridde baganda baffe kiyitiridde nnyo era nga Kampala bwetu bweri anti tuva kugatibwa kwa mukwano gwaffe omukulu Honorable Chairman Nyanzi kuno kwetabikiddwako Mami Baby Tongo Kyagulanyi His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'ab'ebitiibwa abalala bangi.